nga 12 omwezi gw'omukaaga omwaka guno twakulaga Moses Kawubanya ow'emyaka 43 mukazi we Suzanne Namuganza gwe yakkakkanako n'amusalako obusajja bwe yali ava okunaaba. Ono mutuuze w'e Busaana mu ggombolola y'e Nabwigulu ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kamuli. Omukazi yakkiriza omusango gwamuvunaanibwa ogw'okugezaako okutta omuntu era n'asalirwa ekibonerezo kya myaka 15. Newankubadde Kawubanya yaddusibwa mu ddwaliro n'ajjanjabibwa, agamba akyawulira obulumi okusingira ddala ng'atambula. N'eddagala libandagirira okumira okumala emyezi 3 ng'era ndimize lyagaawo okujja okumala olimalawo nga gw'omubiri nga gulaga ng'ogutereire nga nsigaiza ekitundu kirala ekikaayi n'obukosefu era ekyene ekyakosebwa. Ono yateekebwamu n'akaseke mu busajja. Omuntu bw'aningirira kungulu abo n'omusaadde omulamu kubanga neetambuza mwene okuva mu kifo ekindi okujja mu kindi. Aye nk'alina akaseke mu mubiri omwo, abasawo ke bansuubiza nti kasobola kuvaamu nga bakoze ekyo kyensoosa okuba plastic surgery. Mu kiseera kino agamba abantu b'omu kitundu batandise okumuboola olw'obutaba musajja kimala. Kubanga nasigala mu sitigima eyo ey'okuboneka nti n'abantu abandi bamboola. Atubuulidde ng'abasawo bwe baamutegeeza nti asobola okulongoosebwa n'ateekebwako obusajja obukolerere n'addamu okuba omusajja ajjudde. Sinzira bwe sharingaku bwe nagabanako ebirowoozo n'abasawo omulaga e Kampala bakuba ati bwe n'abatimponi oluvannyuma olw'emyezi 3 eddagala lyonka eririwo lyakulongoosebwa okw'ekizungu kwe beeta plastic surgery. Agamba nti eddwaliro lya Mulago okukola kino lyamusaba ensimbi eziwerera ddala obukadde 10 okumuteekako obusajja obulala kyokka talina yadde 10. Olumuke ayi walumuka ng'olikoma wale akitegeeza embiro bw'oditandiiseeko ayi waliwo kudimula. So sometimes ntera okufuna elections kani okwemerera ng'omusaada ayi of course nti maani agandi baba bagasalaku tosobola kwemerera. Wano wasabidde bazira kisa okumudduukirira naye addemu okufuna essanyu ng'omusajja. Negayira ebitongole ebiyamba ensonga ebigemagana n'eddembe ly'abasaada biveeyo byemerere ninze era n'akuba omulanga mu ofiisi editali nsambo ndala. Ono alina essuubi ti singa bazira kisaba n'abamukwatiddeko wakuddamu n'okuzaala ku baana b'omuntu mbweze.